Good morning. Being a Wednesday, baniriza nnyo ku program ya Fene Nunje, QR code kweri ku screen, you can scan it with your phone n'otubuulira biki byolowooza ku program eno, abantu boyagala tukyaze emiramwa gyagala tukwateko n'ebintu ebirala ebifaanagana bwe bityo. Olunaku olwaleero tulina omugenyi waffe. Omugenyi waffe ono gyenvuddewe, of course tabadde mwangu naye nga tunamuyingiramu bali njagala kubajjukizaamuko ku mulamwa gwe tugenda okwogerako olunaku olwaleero guli related to the couple of things, so many ebintu bye twali twogerako nga bingi, nga omugenyi gwe twakyaza about 2 days ago, I think, or last week, yali atubuulira ku ngeri gyava ku mulimu gwe ogwali ogwa ofiisi era nga akulira ebitongole ebyenjawulo era nga alina different leadership positions in different companies ng'asaavinzeko mu nsi 9. Omwami oyo yavaayo mu ofiisi n'aleka emirimu egyo egyali corporate n'agenda n'atandika okulonda obucupa. Kati kampani ye bagita Reclaim. Naye abaana abalonda obucupa ayina ekifaananyi kugamba kyabalabamu era abaana bano basobodde okwekulaakulanya ne bateerabanga balonzi ba bucupa nga kikomaawo nga beerabamu omugaso, beerabamu omuntu ow'amaanyi mu maaso. Abaana abasinga mwawulidde story Mr. Kwebiha gye yatubuulidde. Abaana bano basobodde n'okugula ettaka, basobodde okuwasa, basobodde okuzimba amayumba kugamba agasulwamu, basobodde okukola bizinesi ez'enjawulo away from okulonda obucupa. So story ya leero omulama gw'olwaleero gwe tugenda okutambuliramu nate era ng'ono omukyala gwe tulina olunaku olwaleero bamuyita Harriet ono lwaki ndese story eri nti Harriet naye yatandika ng'omukozi ow'ewaka. Ffenna tubalabyeko, tukoze nabo ate tubamanyi abakozi kye bakola ewaka. Sijja bigendamu because olwakadde naye ng'okijjeeko abantu mwenna bw'obanga olina omulimu gw'okola kandeza oba omukozi ow'ewaka gwe bw'obanga okola ewaka kikomaawo oyagala kubeera mukozi for the rest of your life oba wandyagadde ogenda n'oyigayo ku nviiri, wandyagadde ogenda n'oyigayo ka skill eyo neekuyambako ate okweyongerayo ne weekulaakulanya. Byo bye tugenda okuba nga tutuna olunaku olwaleero. Yatandikanga mukozi omukyalo ono omukozi ow'ewaka kumala omwaka 1 n'ekitundu ate oluvaawo n'agendako ne mu katale anoonyeyo akalimu baaba n'aguka ku boosi ono yali afumba emmere n'amusaba atandika okutambuza emmere ye. Atambuza emmere bamwanusa 10 olunaku n'akimalamu ebbanga. Guess what? Obugumiikiriza n'ebintu byeyigiranga ku mirimu gino egy'enjalo gye yalinga akola n'asobola okusevinga obulungi n'atondawo bizinesi ye ey'okufumba emmere. And imagine that she doesn't have one restaurant. Talina restaurant emu yokka. Okay. This restaurant gy'alina erina 3 branches. Omuntu ono gwe mulabye waka eringa alongosa amasepiki afumba yezangoye. Now she has 3 branches of her restaurant. And isn't that a beautiful story? Isn't that inspiring? Bannange ffenna twandisaanye ne tubeerako we twagala okulaga ng'ebintu si byakati just kikoma wano nti nze ebijja byebijja. Twandisaanye ne tugamba let's dream big, we can achieve. Kale ndine Harriet namubira olunaku olwaleero era katusuubire olugero luno ogenda kubaamu kyoyigamu gwe nga gwe wonna w'oli wonna w'okolera essuubi gye liri. Let's not give up. Tulemereko, everything will work out. With God, of course, nothing is impossible. Gari, baka sawa nya, Stella Nante. Mwasuze mutya. Okay, nziramu okukwaniriza mwasuze mutya yi program dakika 8 zezakaita kusawa 3 ez'okumakya. Ndine mukyala Harriet. Her story is very, very inspiring. Ffenna no gye tuli bakozi. Yeah? But at some point tulina okubeerako n'ekiruubirira mu maaso ebirooto tubeerako ebintu bye twagala ffe nga ffe kyagala okuteekayo passion yo n'ogenda mu eyo direction n'obaako ebintu by'okola n'obaako ebirooto by'otuukiriza kwegamba olugendo luno katusobola tugenda kuyigiramu ebintu by'amaanyi nnyo. Harriet wasuze otya? Bulungi nnyo wasuze otya nnyo? Gyendi munnange nkwaniriza ku mwasuze mutya? Nange bwentyo. Webale kuwooma. Owoomye. Mpoomye. Ffe ab'omu kiyunga tetutera kuwooma. Mutunda nkitegeera mbuno nti oli wa mu kiyungu. Tuli ba mu kiyungu. Olabika bulungi. Amiina. Abantu bali batya, abaana, family. Balungi ky'oba omanya. Family yange ennungi. Bizinesi yange ennungi. Benkwa nabo balungi.
era nsuubira balina mukundaba. Amiina. Bubabuzeeko. Banaye mwasuze mutya basebo ne bannyabo. Abaana bange abakozi benkola nabo. Bakasoma bafa abalungi mwasuze bulungi. Banaye ntwala omukisa guno okwebaza NTV oba Spark TV. Olw'okumpa omukisa n'ekyaza ku mpewo za NTV. Kyamaanyi. Kyamaanyi. Jjukira tuli bameka mu Uganda naye balonzeemu nze. Era mwebale. Amen. Oh, that is sweet. Omukyalo ono gwe mulaba omuwombeefu ennyo bw'ati ye nannyini wa Dream Restaurant. Dream Restaurant eyina headquarters, eyina branches wano mu Kampala 3 number. This particular person you're looking at here. Omukyalo ono yatandika ng'omukozi w'ewaka. And we have seen so many people in leadership positions, abantu nga ab'amaanyi. Abantu ab'ebitiibwa kati abali wano ab'ebitiibwa kati naye nga batandikira eri Masepiki, Agnes Nandutu, bamama Fiina n'abalala bangi nnyo. Nze nkyazaako abantu wano nga b'amaanyi naye nga bagamba maama wange yali mukozi yali bw'ati naye n'avaayo nadda wano. So I believe that this story tugenda kubaako bye tuyiga. Okay. Kakati okutandikanga omukyala akola emirimu gy'ewaka. Wadde wali onoonyezaako emirimu ne gibula, wagenda weeyagalidde, bazadde baakusalirabwo, kyekyaliwo? Ekyaliwo nava waka ng'embeera si nnungi. School fees ng'agaanye, ne ngamba kangeenoonye emirimu wa Kampala. Waliwo omwami neiba waffe bamuyitanga Saamu, yabeeranga eyo ebugoloobe. Ne mwekwata era ze mu biseera bya Christmas. Mugamba nfunirayo kalimu. Olwo olikawula ka myaka emeka? Ali kato myaka oba 16. Oli secondary waawo. Ate yo natuukayo sente zaabula. No kye ngamba zaabulirawo mu secondary. Okay. Kati munnange olwajja n'antwala owa mukwano gwe n'afunira omulimu gw'ewaka. Bambi nenkola nno mwaka gumu n'ekitundu. Nze ndi mugumiikiriza ku mirimu kyoba omanya. Mbeera kyatambula bulungi nga bwe nabannyonnyola mu story yasooka naye nagumiikiriza omwaka gumu n'ekitundu n'enkola ki? Eyo story abatagiraba Harriet. Bagiraba basinga. Anti ngamba batagira because tupira n'abantu ab'enjawulo kati. Bintu ki ebitagenda bulungi? Nga bw'omanyi bakama baffe ng'oluusi ofumbanga emmere agamba mmwe mulina kulya kawunga naye ng'ofumbye bulungi ettooke eryo enkoko osaako n'akawunga naye ng'akawunga ke kammwe n'ebijanja naye ne yeerabira nti nze nfumbye agenda otuuka oba oli awo bwe mmanya nti embeera etambula bwekyo ndi waddembe okusooka n'enkola ki nenejjulira nga tonnatuuka naye tetwakikolanga olw'omutima omulungi nti tuli bakozi twakigumira kuba twaliwo babiri embeera nga tugigumira. Abaana baliwo bameka? Family yali y'amaanyi, bantu balinga 5 naye nga si y'amaanyi naye ng'omukyala nga kale nga si mulungi naye kikira twava eri nga nava eri nga n'ennaku yange ng'era nga manye ekyakola ki ekyandeeta sajja kulya emmere nagirekayo omukyala tulina ensuku nenzija nkola essente kingali noonya ssente era munnange nenguma naye ate olwo kwegamba okwogera naawe engeri y'ekitiibwa ekyo era baali tebalina nnyo mpisa kama nsonyiwe nga te ng'akula oba nga kiye gwe kino ngutegedde takuta nalinnya agamba gwe wano ezinengo ekitegedde banga alese engoye ze kuzijjanga mu kisenge ng'akola ki ng'akasuka bukasi naye nga ngwe nakimanya nti ono yaani ye mukamawo okitegedde n'oguma n'ogamba byonna kambiyitemu mugamba munnange ye n'andekawo nno nsi yaweza ndowooza nga myezi gyalinga oba 5 n'agenda nensigalawo bwomu tebagattako omuntu mulala kuyambako nembeera nga njikola endowooza oba kati agenda kunnyongeramu kasente naye nga ndaba buli mwezi bwegugwaka sente zezimu yalinga kuwa sente mmeka? oba zaali gumu kitundu gwali gumu kitundu omutwalo gumu n'ekitundu omwezi kwejjukirako abantu bize baali bagaba yali ampa gumu kitundu biseera kimu
yali 1222 2 kumwao but even if bibiri lumu kitundu omwezi era mbutufu n'abakolako bwa maid bokimanyi sente zabeeranga ezo gumu kitundu mutwalo gumu 2 ffe zaalinga ezo naye kati ozipulaningira kubanga nawe olina ebyetaago kati nze kye nakolanga okimanyi olwazimpa lusi yalwanga okusasula nazikuwa lusi nosooka n'okola emyezi 2 nakuwayo gumu naye ng'ogumu waliwo omwami bamuyitanga Juma ng'atambuza amasuuka mutembeyi naye ng'amanyi ewaffe kati nga mugamba onaatera ogenda ewaffe nti ye nga bwampa akasente kange nga nkamuwa ne mugamba kano katwalire maama wange nakola kumpa emyezi nga 6 okola emitwalo 6 ng'obusente nno bwenkola nno mbusindikirani mutwalo mbusindikira maama naye ne maama wange teyali mulyaza amaanyi nasanga aguzeemu obubuzi oba bwali babusatu obutunga obubuzi embuzi mama nga yakola bulungi era mwebaze kati munnange enkozi mpeza omwaka gumu n'ekitundu aleese omuvubuka naye ate nga takola nyingi enkola mbagamba mami mbadde nsaba onyongeremuko kasente omuvubuka yali ye ng'akolanga mu kompawundi kwera ebyo bityo nangamba motosobola genda njefuna saasokera ku ggwe konze nsamunyegajukira omugambo omutya n'okumutya nenkola kati lwali lwa Sande nemusaba saa zalinga 10 nemugamba mami njagala gendako wano ekamocha waliyo baganda bange ole yandeetanga mugambye muganda wange njagala genda kola ki kumulabako sadda nengoye nagenda nga bwe nyambadde bwenti nenzirekayo kati olwatuuka ne mugambo oyo Saamu nemuga Saamu wali sijja sobolawo nonyeza kalimu akalenga nenga sikawa kansofuna nga mu katali bwebityo nangamba ajangu tugende ninga wali wonna wali okimanyi nti obulamu tebugenda kukomaawo nali nkimanyi naye jasinga bwogamba nti oli akuleese akufunidde akalimu wena kusooka kukola ki kugezesa n'ogwo ojja ng'okola ki n'ojja ng'otambula kati munnange olwatuuka nga oyo omwami Saamu ng'amunnyonnyolamu nangamba nemugaa naye njala ennuma naye ninamu wano omutwalo gwange muwazawaza gumu 2 ebiseera ebyo tugendako awo mu katale nangamba ono omukyala ayagala omukozi naye nga nnyuka leeti konze sikiinaako buzibu nemubuuza ye ngenda kusulawa nangamba ate nze ndaba nalumwemu ki kaakati ne tugenda tusaba omunyo mukyalo bali bamuyita mama Nakigozi nagumpa nno mukatale kakati eri ovuddeyo okatugenda tandika kukola ku mukatale yabulamu wano mukatale ngamba ngenda kuwa onusu 10 ogenda kukola booti ne booti ne booti nemubuuza kati 10 ngambalamu omwezi mba n'emitwalo emeka 3 naye nga mpa ekyokulya nemugamba ate ekyo okusula nangamba oyo wuuyo asula yekka mugende musule mwembi omwezi bwe gugwako ng'omwayo kuki ku kasente kyala bali bamuyita Nabunya munange teyali mubi ng'akolaawo nno ye ng'aluddewo nga yalinga maneja waawo so kati bami naye yafuna akasente atunda buleega biki ebyo bwe biki ebyo naye nga namukyayira nga tali bubi munange nantwana mbudaabuda nno ng'olweggulo bwe tudda jjuke tugenda tulidde tunywa kacaayi ne twebaka awo nakolawo nno ebbanga lyawera ndowooza nawezawo emyaka nga3 netutambuza emmere ambuza emmere bwetyo mpolampola kati awo nentandika okukuguka nenetambuza nze nganze nengenda ewandegeya kati katonatuuka wandegeya obulamu bw'omukatale awo anti mukatale twatambuzanga emmere naye nga ebizibu biwasanganga era ng'olaba 10 nga tosevinga era ffe twalwawo nga tetugenda mu kyalo nga toyina wadde ssente kitegedde naye okusevinga 10 olwo nga tulina akabiina jjukira ng'ovaayo olidde ewaka ku mulimu
Okay, okuddeeka. Kuddeeka. N'oterekayo noga katukoleyo akabiina kaffe. Tugambe na wiiki tugenda kuwono, ne wiiki tugenda kuwono. Osobola okubeeramu n'emitwalo ng'ebiri oba emeka oba esatu. Omwezi ogugwerako. Ogugwerako ne tusasula ennyumba yalinga ya gumu bbiri. Twalimu basatu mu nnyumba. Kati munnange ne tutambuza obulamu nagenda okulaba ne ŋŋamba kanoonyeeko koowa awalala. Ne ŋŋendako ewandegeya kumakya nga ne mukama wange bambi nga simusiibudde. Ne ŋŋenda ewandegeya ne nsaba omulimu. Ne mpitamu ku makya. Ne nsanga omwami wabweru nga bamuyita Buulu nakati waali mu katale k'ewandegeya. Ne mugamba ssebo wasuze otya? Ewali ayagala ku mukozi. Nandeeta n'aŋŋamba waliwo ayagala tannatuuka. Gira otuulako awo akole ki? Ajje. Era ne ntuula bambi olwaba okutuuka n'aŋŋamba osobola ki? Konze byonna mbisobola kuba mbadde nkola mu ki? Mu byakulya mu katale. N'aŋŋamba omanyi okuwaata? Konze byonna mbimanyi. Nali nyambadde empale ne kasirivesi. N'agamba tebakkiriza zino ngoye mu ki? Mu katale. Kati Buulu nako kaali kateekati kewandegeyaako. Nampa leesu neneesibako. Nampa ne blouse nenteeka ku ki? Ku silivesi yange. Nentandika okukola ki? Okukola. Oli okola ki? Era mmere kutambuza oba kati kuwaata anti nasooka awo ejjukira wanga wakajja tosobola kutambula just okwatirako bano b'osanze batambuza abali batwala ebweru kuba nasangawo Sophie nensangawo Aneti nensangawo omukyalo malwanga mutaba Nagayi ne kati nga bwafuna oda ebweru nga oda banga abantu nga 8 ng'atika mu baketi gwe ng'okola ki? Ng'omuwerekera nkwatirako agenda agaba kati mu kugaba okwo nenfunamu ki? Experience nga bw'aba takoze abo bakasitoma nze mbabeeramu ababe kitegedde naye nga nange nga bwe mba nkomawo bwe nti olina akuyita jangu mwina emmere okola waani nti wa Madiina nti njagala kino na kino kwegamba nga ndi mujagujagu era olwatuuka munnange nga nkola nga tumanyiira ng'oluusi nga ndekera ne bizinesi nembeeramu nga yagenda nakola ebintu byo nagenda oba nga agenze ng'eyo bwe masuuliita n'amalayo nga wiiki nenasanga bizinesi nkoze eki ng'ogitambuza bulungi yakubulyanga prices ennyama bw'etika buli kimu anti nga waffe ekirungi kya bizinesi zaffe kiri kimu ojja na transport wo mu musawo osegedde ow'ennyama ow'ebyennyanja basapulaya baleeta kati gwe n'otunda n'okola ki? N'obasasula kati era nga ntetenkanya nentunda nebiggwawo nensasula nemuterekera kaki? Akasente ke naye nga sitoddeeko nno wadde $10 ng'oli mw'ensimbu ensimbu naye n'ozimu naye n'ateeka mu nsawo wadde okugamba munange weebale musawo naye nga nsinga kyembala experience ate oyo omukyala ye n'abakasoma nga bangi ate nga babuvunaanyizibwa b'Emakerere nga ebitambala byaffe tubigolola ezo foomu nga tuzikuta ne steel wire nga kwegamba tuli ki? Entamu yonna ng'ebeera emasamasa bweti nga tuli bayonjo nga sofumbiranga wano naye ng'asaavingira awo ng'oli bose n'emmere ng'olaba wano kati waddugala nga bwakinga muyonjo talya bwedda bwalinga bulungi tebulinga bwakaakati ne wali kiwala kito nali muto nga sinana kuzaala naye ng'emirimu egyo abavubuka b'ennaku zino omugamba gendako ogende ogire mu katale tosobola ebyokuswala wabiteeka ebbali nali siswala kubanga nali manyi obuzibu bwange amanyi wawe nava biki bye nalekayo nga kwegamba ate nga njagala bikola ki? Kwetereeza kwegana nga embeere nga bali bendaba kitegedde kwegana ajja nga nanze kyeneetaaga kyova nkugamba nakolanga obwa maid ne bampa akasente nenkasevingawo nenkawa mama wange asobole okukola ki? Kwegamba nga ndabo kati kiri nti kye nali njagala nali nkyetaaga kati munnange nenkola nali njagala kuba kukyusa bulamu bwange ne bwa famire yange kitegedde kubanga nze mama wange yali mukyala single mother nga yawukana ne taata waffe
nga kwegamba embeera gyali musiki sinungi era nga nze nga ngamba bwenfuna ssente nze mama wange mukolera bino tekyasinga ekyakupushinganga ekyo kyandeetanga nga newe nga tugenze oba nga mu kilabu eswakyakalanga naye nga nze era nga 12 mana natuuse dda kuki ku mulimu oba wasuzeebwa oba wakooye otya naye nga nze siyosa nga mbeerawo kati munnange nenkola n'omukyalo oyo nenfuna akalimu awo ku sheero nga nsavingawo emmere nga bampa omwezi naye nga obusente bwe mbuleeta bwonna nga tampaako wadde te nga nze namufunira omulimu kama nsonyiwa okwogera ekyo kwegamba nga bw'ogamba nti ofunye ka contract oli naakugamba nina ojjukira sheero nga bwebeera zibeerako amaduuka mubeeramu abakozi baamu mu supermarket biki bwekyo mu abanooza balinga nga 3 naye nga tubawo emmere ne batuwa omwezi tegedde kati nga bw'oleeta nga webale wadde nga takuwa kati nenjogeramu n'oyo madamu waawo madamu Babula ndowooza nga kitambudde emyezi nga3 nemugamba madamu Babula omanyi nemuyitiramu ABCD nangamba ate ekyo kibi naye weetaaganga capital wa sente mmeka wamuyitiramu ki ABCD namugamba tusooke tumulemu Harriet naye nga ku mulimu eyo yonna gye wali okola mu katale walina ebintu bye wayigirayo ogambye wayigayo experience ey'okuliretinga n'abantu okukwata ssente okuzikwasaganya okufumba emmere obuyonja and everything ogatulira ne lessons endazi wayiga and of course no crossing and now okwetongoza n'okola business ya restaurant eyo twagalirawo ddala awo katumulemu katono nnyo tukomawo. Okay, mukolika yenye mukumulamu okwo tukyalina mukyala Harriet Namu Harriet Namu nannyini wa Dream Restaurant tubadde ndi wano mukumulamu abantu ne baveeyo nga bagamba yeyo mukyala Harriet gyendya emmere eyo emmere ewooma bitya yeyika yafumba emmere ya boiro abala bonna basiika naye oyo omukyala afumba ekigere ekinyama ekigondi banange balefumba wetuwumulidde twadde twogera ku bintu byayigiddemu okuva weyabeera ng'akola obukozi ewaka n'agendako mu butale obw'enjawulo ng'atambuza emmere ebintu bingi byayigirayo naye okuva ku bye twayogeddeko tubulyeko ebirala bye wayigaye mu kaseera ako ak'okusobosa ate okukola restaurant yo kati badde ku story eyo omukyala nampa nemuyitiramu nemugamba njagala kutandika kukola bizinesi yange nganze nambuuza ono agisobolako nze nja gisobola kubanga eno nze njiraani nga tenga mukama nge taliiwo kinti wenkola ebyange nange bisobola okutambula nampa 8,000 engulako obusepiki busigiri nenvanga wano wa mukama wange nenziranga wali byenjogerako nno bituufu sirimba kuba nze nsubira bali ku mpewo mwenna mundaba sifulumangako ggwanga nti ngenze kunoonya sente nzijja muwandegeya munnange nentandika okukola mpolampola yandaba bubi naye naguma nga bwemaliriza ate maa nemuyambako nsateekawo nnyo mpala nabambeera sigala nga tutambuza ffenna obulamu paka nga bamenya akatale akewandegeya era olwamenya akatale bulamu bwange ate ne bukyuka nnyo bwakyuka butya jukira abantu abasinga basaasaana nange nensigala nze muwandegeya aliwawo ennyumba awo ze bali bagjeeko amabaati nga bazimye kale naye nga bagjeeko abanye nga nnungi jukira byemu nga yaya nanoonya waalaga takola ki talabawo nze neneeyiya nenkuba ekitundubaali waggulu nensomba ezo zifoomu nenziteeka mu kiyumba ekyali kinene koolwo nanyuka n'emitwalo ndowooza 12 amagoba naye mukatale nanyukanga na mitwalo 2 mu kitundu 3 naye jukira ate ne mukatale bwali bwakyuka nali nkolera mukama wange atuwa nusu 10 naye ate jukira nze nentandika okwekozesa
ate nga nnyuka n'ogumu ekitundu n'ebiri nga nina n'omukozi wange ate nze omukozi wange nga simuwa nusu 1,000 nga muwe 1000 ezo nakati mwina Jane nkyali naye nkyali naye kati awo bamenya akatale bulamu ne bukyuka nentandika okubeeramu ekyo kiyumba kyenkunyonyodde nenkikubamu ndowooza emyaka gyalinga 2 nenfunaawo wammanga waliwo restaurant omukyalo oyo nga bamuyita mama naamu nanguza Goodwill ali ruumu emu nengenda kale nga nkolaki nga nyongerako nga ngaziwa wafumbanga mmere ki? Nafumbanga mmere eno eri loko ya boiro emmere onogimanyi amatooke nga si local food naye nga boiro nga si bisiika. Lwaki wasalawo okola ekyo? Anti nakopa mu katale wali we nakoleranga wa mukama wange nga yembeera yabeeranga mu katale nga tebasiika nva zaabwe tebasiika bintu ebyo ate nga tebafumba mu buveera nga bafumba mu ndagala kakabe kawunga oba lumonde oba biki byonna mu ndagala ebyo era bikoperawa era kyova olaba abantu abo mbasaamu nnyo ekitiibwa abakyala b'omu butale bakolera ddala bambi omulimu gw'amaanyi bantu balungi nnyo ne bakuyigiriza empisa kasitoma bamukwata bwe bati olina kweyisa bwoti. Kati okutuuka ku Dream Restaurant of course wagula ku Goodwill Goodwill buli kimu ekyalimu n'okitwaliramu obutebe byonna nga bwomanyi n'otandikira awo mpola mpola naye kati okutandika te ssente zaali nali mpezawezezaawo nentandika awo nengattagatta nalina n'omwami nemugamba naye naleeta ku kasente gamba jangu tukole naleeta netugatta netukola naye nga topangisaawo nga yiyo kati saawa zino sipangisaawo naye wali mu kusooka nali mpangisa nga Goodwill nga nguze bizinensi so siguze kifo kale notambuza mpola mpola bwotyo naye kati abakozi bagenda beeyongera nasooka n'abakozi baali 3 nenzija nga bwe nnyongerako ekifo nga kigaziwa paka kati nenfuna kati ndiri mu branch 3 ndowooza ziri wandege ya M eri wano langa katale katale opposite waliwo restaurant gye bayita Sebanchai opposite endala eri awo nga ku China supermarket waggulu endala eri ku bitaala wano lwaki nagenda ku bitaala eno eri waggulu aba China balandroad bafunamu obutakkaanya ne basooka ne batuggalawo kumala emyezi ndowooza ng'ena ate nga bakasoma tulina bangi ne tugamba katusooke tubazze eno bwe balyetereeza balituwa era bambi omukisa mbeebaza baagutuddiza ne tuddawo ne tukola ate nga neeri wansi ng'abantu bamaze okumanyirayo jjukira waliwo n'ebisulo waggulu kati ningamba branch zonna kankole ki kansigaze bizinensi zange kati branch zino zonna tolina wopangisa ebbiri nzipangisa wano wansi ku bitaala mpangisaawo ne ku supermarket mpangisaawo waggulu naye wana wakadde wo kati sipangisa Dag. Kakati of course of running a business oba weetaaga okutegeera ebintu ebyenjawulo business ogirunning otya bw'ogula emmere yenkana bweti bakasitoma bali bwe bati n'oteebereza kugamba n'ebintu ebiranga business registration byonna emisolo webitegeera otya waliwo omuntu yaguidingako jjukira bw'olwa mu kintu okiyiga kitegedde kati ate nze nabeeranga mu butale jjukira bwo nga tebusasula ebyo ebintu ebyo emisolo nga bukolera bwerere sasula license oba yalinga mpooza oba gumu 107 naye kati nafulumamu nenfunamu awo okusomoozebwa neŋŋamba era olunaku naye nakatandika ndowooza nga wiikisi 3 site kanso nejja nenzigalawo kyokka nga nfumbye emmere eyidde neŋŋamba twagala license neŋŋamba nakayingira wano nze ŋŋamba nti eyanguza Goodwill yamaze okukola ki byonna ng'abikozeeko ogezaako bannyonnyola kino munange enfumbye kale mumpeemu olwaleero nkole ki ŋŋende ensasule nga tebakkiriza era ne baggalawo n'emmere ne bagisibiramu kyokka nga ssaawa zaki za lanki
era abasajja abo tebaali balungi. Naye kye nakola olukujjukujju nagisala siiru. Nagamba kati kangisale ekijja kikole ki kijje nengisala eyagisibako ndowooza wayiseyo ng'essaawa ng'emu nga ngisaze nga laba bakasoma batudde. N'agamba ogisaze ngenda kuwa ekipapula wiiki namba nga tokola mwalimu emmere ne mugamba kati olaba ngezoddemu okole ki osibewo. Ne bakasoma bambi ne bakola ki ne banyambako ne banwanako nendaba nti kati omuntu obeera nga oli mukalukalu ebimu obiyitako. Era singa nasiga nzinze emikono nali ngenda kukola ki loss. Era kyampendooza nga wiiki namba neneetereza nsimenye basasula emisolo ebintu byabwe neneebuuza ne bannyonnyola nange nensasula. Kati nentandikira okukola ki genda nga ngobera ebintu byaki by'emisolo. Ate ensasula y'abakozi watandika n'omu kati bagenda bawera ogamba okugirwaninga bizinesi munnange eyo giraba. Ekisooka kya byonna omukozi kikulu. Bw'oba toyina mukozi oba toyina bizinesi kuba tosobola kukola byonna. Gwawaata, gwasaanika, gwayoza sowaani, gwasiimuula, gwatambuza. Naye kati awe twali tutuuse nga tukyatambuza ate nga level y'okutambuza tukoze eki? Tugivuddeko. Now we on another level, my friend. Tugivuddeko kati nga twaniriza bwaniriza. Naye ng'ekyomukisa omulungi kyendaba mu bizinesi zaffe zino customer care. Customer care kikulu nnyo. Obuyonjo obugumiikiriza kyekinfudde kati kyendi. Nze wadde ndi lubuto nkola nenvawo nengenda nenzaala ewiiki egi bakomyewo nga kyesaagala kugala ki kifo kyange. Jjukira abakozi obamanyi bw'oba toliiwo wiiki emu oba oteredde ojja n'omwana ku mulimu. Byaffe byali byakusindika nga si byakutusala. Okulowooza atya nga kiwedde kuba olabiranga mama waffe ng'amala okuzaala n'afumba emmere. Bantu bedda nga bofumba emmere nga maze okuzaala neyenyiga. Kwegamba ng'ekyo si kiki. Naye nga okwagala kwa bizinesi kulinga kuvuga. Bizinesi omutima gwa bizinesi kwegamba nga mbeera neŋŋamba kasoma agenda kujja wano ate kino tekinaba kujja ate kino asange wano nga wakyafu ate asange kino kwegamba nga mbeera ku ki ku pressure. Kitegedde oyogedde ku customer care obugumiikiriza and everything gye wali eri mu different gundi butale oba ki walabako ko incidences abantu kange zitali satisfied n'emmere nga tajagadde ati nabirabanga ng'oluusi bakasoma baffe bakama baffe nga oli amugamba nange mpaayo kuba katooke bakiye nga mugamba emmere yekumala kwegamba tenze nga ndaba mankola ki manswala kitegedde obanga te kati nze neŋŋamba nze nemala nkola ebyange nkola bwenti nga balaba kino kwegamba biki bibakola nga byanjawulo okuva weri gye balaba. Nze bye nakola nga byanjawulo kati mulimu omuntu ajja nagamba njagala mmere ntono oba savings naye mulimu oli nagamba ayi njala ennuma mpa ku mmere ng'ekola ki ng'eweerako bwaba kikugambye njala eba ekola ki eba emuluma muwe ekola ki emumala kuba jjukira oli alidde emmere ntono oba osigala okola ki osevinga kitegedde kwega abakazi baffe b'omu butale baali nga bakambwemuko naye ate ffe nze nganze ngamba tekasoma ayise eri restaurant nga meka najja wano ate ono n'amuddamu atya n'amuddamu bubi kati nze nga ndaba ku mutima kikola ki kiba kinnuma era nze abaana bange mbagamba tina restaurant nyingi mu Kampala naye oli avuza amafuta ge n'ava Nakawa n'ava buli kimu bw'aba yakatuula mukoleko mu supiidi kitegedde naye abaana b'ennaku zino bo nga bw'omanyi si bakozi nga ffe kitegedde jjukira obeera oli awe nagamba alina omwana wange amaze senior 60 ali waka naye nsaba ogira omunkuumirako awo jjukira oli kasitoma awo toogaane yaleese ssente kitegedde
kati n'omuwa naye n'osanga challenges nga ziri omwo tamanyi bakwata customer ate tomugobe ne customer omwagala okitegedde kati kyova olaba nze mbeera mu service zange buli lunaku obeerawo kati ziri branches endala nabo bafumba mmere ya boilo boilo fenna boilo wasalawo n'ogenda mu boilo abantu tebatera kirowoozaako kyanjawulomu ekyanjawulomuko naye nga abantu abasinga balya boilo research gwe wakola kati ayagala ebisiike tulina kapiraawo ka mbuzi ak'enkoko n'ate ennyama kyekintu kyetusiika kyokka betanira emmere ya boilo tebagala bintu bisiikesiike naye kati mu branches endala ogendayoko n'obiirayo same day n'ogenda n'obakyalira everyday kumpi wandege okay cause muliraganya ngendako wano ate kyo mukisa omulungi nze ndwana abakyala bange abo benkola nabo kati oli bw'abanga ina experience kati nga ggwe gamba genda mweno branch kitegedde kubanga gwe kyokkola oba okola ki oba okimanyi okugamba omukozi okukolera anti bwebendwa nabo kwegamba nga bwogamba Jane tinava naye mu katale aba ina experience si kyekyo kati mugamba gendako muyeno omulala gendako muyeno kwegamba nti ye aba alinganze kubanga naye aba yakola ki aba yayiga okuva ku branch emu watandikira okutuuka okugazibwa wasanga buzibu ki era kwegamba ani yakuyambako ku bintu ebyo because oli mujagujagu naye waliwo abasobola okukwata ku mukono kuba kati olaba wano wendya wakadde wenasooka kati walinga wafunda mutuufu okulimba kubi ffe mukama abadde akyatuwadde omukisa ng'atuwa bakasitoma ne bayimirira oli ng'alinda munne aveewo atuule kitegedde kwegamba ng'ekintu ekiba kinumya omutwe oli bambi akyanywa nga kasoda ke bambi omaliriza naye nga kasitoma ayinza okugamba tewali buzibu naye nga mu mutima tekiba kiki tekiba kirungi tekyampaliriza n'okuteeka ka branch ak'okumpi ngamba nti ate si bonna bajjudde mugamba ankutwaleko wa eri side wali kitegedde nengenda nga ngaziwa naye nga sigamba nti oba waliwo eyaŋŋamba nti oba kino era ne bagamba te kati raba noono atadde wali ate yeevuganya ekitegedde naye ng'ate ogenda okulaba abadde afumba enkoko 20 ate n'oteeka wali n'ofumba enkoko 4 wamu oba weevuganya oba okoze eki oba weeyongeddeko nekati abantu abali eyabatulaba abagala okutandikawo restaurant business biki bibasinga biki byolaba byebasobola okuteekako essira ng'olina okubimanya ng'oyingira bizinesi eyo kati abantu abo obalaba bava eri nga bizinesi tagikolangako tegedde kati kangeze nga goli mawulire nondaba nga Nambiru avuga motoka eno akola bwati naye kantandike restaurant ogirabe yonzibu nnyo nga gyenkomeza yeetaaga muntu nanyi nga wabikolako kati nga nze benasookera eri mutoninyira olina okugiwa obudde olina okubeerawo oba kitegedde oli agenda akwata miliyoni ze kangeze nga 5 ba 10 kwezi ennaku zino za bbeeyi n'ateeka mu restaurant neyakayo ne banganga eyakanga oba nga kiyo nange emasamasa naye ogenda okutuuka taliiwo abakozi bye mwali ku bibye bye bafumbye tebakola ki tebitegerekeka awo kitegedde kyetaaga nga gwe munnyina nnyini mulimu osooka ogumanye osooka oguyige olyoka oyingira bizinesi ezo era nze mbala bambi abasinga najja nakola nasula emyezi gye 6 omwaka genda okula wali batunda goodwill nenga sente nga bambi zatadde muli nga nyingi segete abo olina okuba nga okyagala naye nga ate newalika abaana abakyala baffe nateeka bbawe ku pressure nkola business ate bwagimuwa ye nadda wali mu counter nasowola nadda ku TikTok tamanyi nti kiki kye bakoze kiri mu fumbiro kasoma atudde wali ayagala ki okiraba yekale naffe tusanga mu challenges nga bwogamba nti ojjamu ku olusireeti kubanga okeera ebimu kubisuubula tetuteeka bintu mu fridge lwaki
ffe tufumba bintu nga biri fresh mubigula kwolwo mubifumba kwolwo kabekawo babijanjalo obeerawo ne babesusa ne bakola ki ennyama byonna tutina kiteka mu fridge naye emmere newebanga yaboire waliwo batereka mu fridge waliwo agula ennyama n'agulanga kiro nkangeze nga 5 n'abeera ng'akola ki ng'afumbako si kirungi oba ebyennyanja ebibisi n'ateeka mu fridge oba enkoko gwe weewayo n'ogamba nti ne wemba ngenja kgenda mu katale nga ngula ebintu bino buli lunaku nja kugenda nga nkikole because n'okufumba emmere ng'eri fresh ne wemba nga sigenze era basapulaya bange bakiyiga kati ebimu babireeta kati nga ennyama y'ente mpozi enkoko nkoko mbeerawo nga bazisala yo nzibumu si nzibumuko kwaffe tukozesa abasiraamu bebatukolera naye ayinza okunoonyamu obukoko butinitini Shegede nimbeerawo nendeka nga bazisaze ne baziika wa boda nendoka ngenda ate Busega okufuna ebyennyanja tubeereyo ne bapapa babeereyo bamisa akyavu nga balinda byannyanja basangayo tudde n'abalangira birungi ki byofunye mu eno business Harriet? Ebirungi bingi sijja kulimba sijja kugamba kuwayiriza Katonda ntalina kyampadde kuba najjanga kirina kati ndi manager. Uli CEO CEO Vision Bearer kubanga mama wange namuzimbirako ku buyumba togamba buyumba agayumba obuyumba ngezaako okukolako ebintu ebimu ebiralo by'ente ndowooza ninayo ente ziwera 3 kubanze ndiwe erya Ntonde tuli balunzi wensula sipangisa wezimbira eno business wangambe wajimaze mu myaka nga 16 wali ku dream wenyini wendi myaka 12 kugatta kwati giri jejo 16 nga 18 abwe watyo enda mu 2 ludde mu kintu kino kiruddemu mama muzimbireyo buyumba bwapangisa bwapangisa ojajja mu kasente amata kira bange jali akamanga bwayagala n'emyaka 8 mu ekyo mwebiri nsomeseza abaana bange abatali bange ababo bali bameka bana bonna bali mu kusoma bali makere 2 abala bato nana babaganda bange abamikwano gyange ngezezaako kulimba kubi kusinziira we nava nakatiwa wendi sitoma era sitoma sijja kulimba bano ba employees bano bolina obulamu bwabwe bukyuse buti abaana bange bakozi because bagambye matches gwe bali bakonosolo 10 watandikawo akako by the side just wali ku sides wali omuntu omwanga 13 kwegamba wayagala obeere wanjawulo muko naye nga nkyali mu katale ku 13 I know naye kati abaana bange abasinga bali mu misaala emirungi bobo okozesa abakozi kuba nyinza ojjogera ne babateekako embeera naye nga bo bali bulungi obumanyi kubanga mulimu n'afuna akamu ekitundu omwezi bulimu nga 5 tuweeryazaamanya tulyazaamanya sisaa kulyazaamanya mukozi kuba kati jjukira omukozi ye bizinesi bw'aba taliiwo nawe batoliiwo kati ndi wano ntudde nja kusanga emirimu gyange gikola ki nga gitambula tulina n'obulimu obwebweru tulina ziredio ezimu zetuwa emmere bwe butyo kati era bwe tufuna akasaala nga kazze era mbakwasaganye neŋŋamba gw'ofumba kino gw'oli mu kino kwatayo n'okufuna abantu abagamba abamanyi okufumba wabayigiriza nabo wabeekwatiramu oba bajjanga bamanyi abamu nabeeranga nabwe mu katale kati nga bwomanyi nti embeera neetabuka nebagamba mujje tukole ki mujje tukole nga n'ebyokukola bali babimanyi abamu bapya tubayigiriza atya nombayigiriza bulungi nnyo batuddu ne bakimanyiira kati bakugu all branches mufumba boiro naye emmere yeemu like eri ekiriyo nekyo ekiri neeno kyekiri neeri ekiri jo tukyalireko nijjawo kujja kulya ku kigere ekyo ekigere tulina kigere tulina birala
ekigere mukiina tuyina ekyenyanja kya boiro embuzi eno erimu ebyenda byayo naye tulina omutwe gw'ekyenyanja bwe guti munene gutya bakuli y'embuzi bweti tulyazamanya muntu kasitoma bwaba bazza ate bbeeyi ennungi ensaamusaamu naye kati okuraninga business of course wetagawo ebintu nga bookkeeping records byonna byonna wafuneko kakoosi oba ka experience oba omuntu nakulaga kyenakola nafuna bamanager nga basomye balina zi degree kitegedde buli omu nemukwasa paati ye n'abaana bange benaweerera bamala okusoma mwebali tuli mu mukwasa paati ye y'emisolo gamba kati gojja sasula amazzi gojja sasula kino URA kino kitegedde odelegatinga koko n'ogaba ku mirimu anti nina bempeera anti ngamba buli kimu gwe tokyekolera ogamba bwemba so wakola kino kandi ate omuntu amanyi okukikola kyenkola mba sibisobola naye mba mmanyi nti kati ono ajja kukola kino ono ajja kubeera wano ono ajja kubeera wano okubalansinga bebe bwe tulaba obulaba omukyala kyekyo ekiyungu kyaffe kyekyo egituli mu restaurant yaffe byali byadde ebyo ondaba wali wewasookera wawe nasookera edda naye kati atawo navaawo dda negundi n'ekiyungu wazimba kino ekiri ku mutindo nazimba byonna mukama kati mwebaza kwegamba ndi nti kituufu naye okubalansinga emirimu gino olina family and all that obikwasaganya otya family anti kati olaba abaana bo baagala kubeera bulungi tegedde seka nina abaana abanyambako bempitanga bamaidi nina babiri nina n'omuvubuka omu kati abaana bange abo bankolera bulungi nno ddala ate ndudde nabo kati omu agenda mu myaka eba 5 ate mbasasula bulungi kwegamba abaana bange niwe mba siriiwo mbeera mu mativu nti bali bulungi atulaba ye alinza okuloza abaana bozala tugeza ngamba abakozi anti kwegamba abakozi bange kalabe waka kati wagamba abaana omutaizo kati kyankwata kati muri family okay osubirayo okweyongerako future plans ziti ekifaananyi ekyo mu maaso what do you want to achieve oyaga kweyongerako branches oyongereko ogaziye Kampala ogenda muwamba bwabi branch ozirabe ezo branch ekisinza okutta business branch kuba kati oyinza ogikwata ogitwalange akangeze Masaka naye nga tosobola gwe mwennyini kutuukirayo mu budde oba n'ogitwala emukono nga tosaatuukirayo mu budde kati jukira omuntu w'emukono bw'asanga nga ebintu si birungi abeera amanyi newaana ewandegeya byonna si birungi kyekintiisa okukola ki branch kati kyenakola neŋŋamba tisokola branch kambeera n'obuyumba bwabapangisa kitegedde nga bali kumpi obuyumba bwabapangisa nga bakola ki kwegamba ofune ennyumba opangise oziteekemu abapangisa osobola okufuna sente ezo ez'amangu naye nga si branch nga za mmere oba okukola nga bizinesi endala nga dduuka oba ng'ebyo ebibanda by'amanda naye nga si ya mmere kitegedde nga kiralamuko ekyawukanako nakino kubanga kiri kiyinza okutta kiriwa kyekyaŋŋaana kiki ekirala kyosuubira mu maaso eyo oba kati njagala kuzimba awo enkolera kati kyendimu kyemmenyekera kyenjagala kuzimba restaurant nga nnene mbeere nga wola batukke zonna nsobola okuzigatta nemba nga ndi muwandegeya nga ndi ku kizimbe kikya kimu naye kati ekinsaasaanyiza eno kiri nti wendi si wazimbe wafunda naye bwemba nga nzimbe nemba nti wano flow zange nga 5 so okwata bizinesi zange neziteeka wamu bwatyo simbula abantu baffe oba weyo neka message oba abantu abaga otandika bizinesi eza restaurant oba bizinesi endala yonna n'abantu abali eyo nga batulaba abakola ewaka abatuyambako buli omu nga yerabanga azifa akomaawo sobuka omweyo ka message tugaleo naddala abaana b'ewaka oba bamaidi b'ewaka teri mbeera mbi yalubeerera nange nalinga mmwe naye kati
ndowooza mundabye gye nvudde wange. Obugumiikiriza kikulu. Aba bizinensi nzibu ate nnyangu nnyo. Kyetaaga n'okola omulimu ng'ogulinamu experience. So sinze kuva ne ngamba kati ngenze kusiba nviiri nga simanyi bakwata kaviiri. Badde mbasaba bakwano oba Mukama akuyambye n'okola restaurant giwe obudde gibeeremu ggwe nannyini togirekera abakozi. Kitegedde abakozi balungi naye omukozi akola ng'akulabako. Bw'oba toliiwo aba akola bibyo. Kirala bakasoma bange abalungi singa siri ku mpewo za NTV nandifukamidde bannange. Mukoze bulungi bwereere. Bannange singa si bakasoma oba oli awo singa siriiwa. Kubanga bambi n'abakasoma bange bendde nakumpa emyaka 14 nga buli lunaku ng'omulaba ali ku ddulu. Kati ngoye mangenda musasula nti kujjako mukwasa Katonda. Wow, kasubire abantu baffe bayina bannange kimu 2 3 bye bayize mu lugendo luno olulwo. So Mukama tumwebaza olwokubanga nti gwe watandikira eri kati Mukama laba gyakutadde ate era okyayina ebirooto okyaloota which is very beautiful. So tukwagaliza buwanguzi bwereere naawe atulaba kasuubire ofunyemu bambi teweenyooma. Now that is a story yabali abalonda obucupa bannange abaana bali bagula mataka bazimba mayumba. Please don't see yourself as if okomaawo. Kale kasubulire wano olunaku tusukane olunaku lw'enkya Mukama batukuumire.